Wizo Manizo omuvubuka gwe yakuba oluvannyuma musajja wattu ne bamugjamu n'akataago oluvannyuma olwa Wizo okumukuba ng'ensonga emukubya eri emu okubeera nti ne Wizo yamusanga ayambadde akabaaga ke kubanga ono atutegeeza nti Wizo yamusanga ayambadde akabaaga ke ono Wizo yali amugambye ogenda omulongoosezaako ebiko bannange ono ebintu no mbu Wizo alina ebiko mu nnyumba ye naddala mu kisenge yatuma ono omuvubuka agenda amulongooseze ruumu ye amugiremukko ku biku Wizo n'amusanga ng'ono ayambadde akasawo ke yasanga wansi w'ekitanda n'amukuba mu kumukuba akataago ne kayuliko oba ne kavunda okukakana nga bamututte mu ddwaliro bamulongoosezza ono agamba nti Wizo Manizo teyamuwa buyambi however Wizo Manizo ajjeyo ne screenshot za mobile money zazzenga asindikira omuvubuka ono nga Wizo Manizo agamba kituufu omusango naguzza ne musaba tubireme genda mu kamera ngenda mujjanjaba era ne screenshot Wizo Manizo n'agezaako okubeera nga azitusindikira oba azijjayo oluvannyuma n'omuvubuka ono owulumiza Wizo Manizo obutamuwa buyambi nti era maama we Wizo Manizo yagezezzaako okubeera nga amuwa ku buyambi soka olize emboozi eno kubanga eri sensitive twandigiwadde obudde ensonga wezito ziri mu kubeera nga zigenda mu maaso. Nali ndi mu kulongoosezaako muganda wange Wizo oyo wakaawo bayina bed bags oba ebiku naŋŋamba kera ku makya onyambeko ondongoosezeeko mu kisenge kyange ne mugamba okay kati nali ndi mu kulongoosa nga nensanga kabaaga ka crossbag wansi w'ekitanda nenkajeyo nenkassamu essimu yange nga nkuba music nga bwendongoosa kati bakomawo ssaawa 3 ez'okumakya ne mukazi we nga bava ku Shanzibar e Munyonyo bwe batuuka mukazi we gwe bayita Teta oyo omunyarwanda oyo omuzibu eyamutomera bwe batuuka omukazi n'agamba ati Wizo daba Sami ayambadde akabaaga ko oyo mwana ng'amanyiira Wizo yasirika ekyaddala nali nyingidde mu bathroom nga ngenze kwongera amazzi mu kabomba ke nali ndi mukozesa okufuuyira mu kisenge kye nagenda okulya ne mpulira ekintu ekinfumita naye bagenda okuŋŋamba mbu bazita nakos waliwo nakos nga si kyambe wabula waliwo ze bayita nakos bazambala nzimanya azina yazigula Amerika eyo ezo yankubisa wano ku lubuto nentuuka mwene embeera okunzijamu akataago yamala bwati okunkuba nengwa wansi nakos zibeera ng'ekiso ze zanfumita ne ziyuza akataago munda akataago n'ekyenda small intestine ne banzijawo Wizo kenyini nanteeka mu V8 ne banzikirizaawo ku ddwaliro baliyita Nankulabye ne bampa first aid ne bamugamba oyo agenda kufa mutwale Mulago oba Nsambya bwe twatuuka Ensambya Wizo kenyini yansa ku booda nantwala Ensambya nandekera omwana gwe bayita Jackson ne bantwala mu emergency